ntwala omukisa guno to welcome everybody mwenna mu biti byonna nenjagala nsooke ntwala omukisa guno nsooke mpite bakyali bange bano bajje Confidential Carl Afro King Yahaya musooke mujje mayimbi abasooka okubanga mbeera ne baddansa naye nali nga ntambula nabo nga abantu bagamba mbeera na ggaali ng'era ne manager olumu ngamba naye kati sente z'ofuna ate ozigabanya n'abaki mugamba abantu bano okunyumira n'okumpa n'ebyo byonna byolaba. It's a combination of everyone's energy. Wembeera ku stage ne bazina abantu banyumirwa. So nze ne baddansa kuva mu nzindabira wambadde mulabanga the legendary Eddie dancer gyali ne bano abaana batandika akazina kaabwe ku TikTok. Naliyo nga akalu kange bakabbye ndi mukungubaga noonya babba akalu kange kubira ku bannalukola nti ababbi bayiseeko eyo nga naye ngamba nange ndi eno bantwala. So ba James bano ne batandika ne bayiya akazina kaabwe. Ono yatandika nga ali ku boda boda nina ne basista be from the Kasiri family. I know mubamanyi. Then ono nono nabo ne batandika akazina ebegatako nono kyali waabwe. That's how the movement started. So mu kino kyonna tukirimu naye nga bano abaana bankizo nnyo mu kintu kino kyobulaba ne concert eno oba festival eno nagidedicatingira abadancers. Abadansa ba influencing ebintu ebyenjawulo ne abayimbi ne bafuna zihiti omumbi bwakola launch tabawa platform. When concert affected 2 hours of dancers performing. Twagala abayitenga basita bano ba influencer ojja kwekanganga Zaira Baby omuyeka asinga present omu ku TV influence na buki n'abayimbi bangi nnyo ojja kwesanga bakola ki. So ba TikTok bano tubeebaze nnyo ba influencer bano ojja kwesanga nga Professor Mickey wankizo nnyo okusinga ne stations ezimu sijja kulimba. So twetaaga okuba recognizing mu ngeri ki ey'enjawulo baleese ekipya era n'abayimbi bonna abalala ne ba businessmen mwenna tutandika okumanya nti kati new wave has come. In the 80s waliwo radios ne baleetawo videos bwe zajja zezakola ba Michael Jackson. Kati then tubadde tutambuliranga awo TVs videos. Then wano mu after kuma COVID 2020 social media ne taking over as another media. So we embrace era bakyali bange mbebaza mumukoze ekintu kino nze nali mbyange sandi bitegese mumuntadde ku pressure mumuntadde mono stress but I thank God kuba nti yabatekamu ekitone ekyo nembanga ne mu nnyimba zonna mwazinira ku Nassanga namwe bafaani ne mwagala oluyimba olwo. So njagala bannange mwebazeeko ku baana bano mbakubireko obugalo yensonga lwaki era tuli wano kitegeera. So ngekyo kiwedde nza bakyali bange nemutuula kyakabi nnyo era tugenda kukikuba ku Saturday naki era Central Properties sebo nakugamba omukulumba mugambe nti abaye bange bano njagala buli omu amumpeereyo kapoloti tunakasasula mpola okitegeera babeeko kye balabirako. Sams we need to support. Then and a special thanks to these young ones against Jemima. Abaana bano bakoze nnyo oluyimba luno kyenjawulo kye lukoze nti lulese a new breed of superstars. Bano baana bato bafuuse bakabi mu oluyimba nange nabalaba nga bazannya bakola ki bakyali bange bweru nga banga mbalwa abaana bazina oluyimba lwo. I want to recognize who is Passion. Alina walaze Asha Carl ono superstar of another young dancer. She's called Asha Carl. She's very talented. Munazonyi walwachi mpanya abaana bato bagambe emiti emito gye gikola ki. This is the new breed of superstars in the making. Ono bamwita Asha Carl. She's a very talented dancer. Manyi mbadde mumulabaawo. She has been dancing to my music, promoting here and there. Thank you, little girl. God bless you. Yeah. This is Jemima, our superstar. I know you know her. Mumukubereko ku bugalo. Omwana ono kyemuyigako nze nga nze
until whatever happens, whatever your situation gyolimu, keep pushing tokola ki togwamu maanyi. Omwana she's very confident, she's very talented, ate tugenda kumubeererawo mu mbeera yonna kubanga naye atubeereddewo mu mbeera yonna. You can look at her, you see the confidence she uses when she's performing. She's abeera happy. Era nebaza ne head teacher waabwe owaka yabwe Godzwe. Thanks for taking care of the little one. Nagendayo nafuna chance nengendayo ku ssomero lyabwe. I saw the connection between her and the head teacher. She's like the mother of the kid. Amuzaamu amaanyi whenever she's down. So mami weyongere maaso, we are going to support her mu mbeera yonna. Oba kya school fees oba kyaki, we are going to be there for her paka nga tumulaba tuuse ku university ng'avuddemu omuntu omutuufu. Era Century Properties, Sam's, iGuard, Crown Japan, omwana ono tumubeererewo muki mu mbeera yonna. Thank you. Omwana alina empisa. Bagamba essomero lyabwe it's a village school with an urban touch. Yekitegeera. So thank you. Ono superstar waffe azinyenye ennyimba zange. Mama webale nnyo, webalire ddala. Tojjangako abayimbi bwenna mbakoowoola bana mutandika obbawa miki emirimu. Then I have another young superstar, Magnetic. This is a young breed of superstars in the making. Zenganzo omuntu alina record label. I see business in this. I see business. In 2-5-3 years onajja bagenda andeetera obukadde 5 ku weekend. Olinga aleeta 10, oli aleeta olinga nze ntudde butuuzi nkuŋŋaanya buki kiboosire nga ninga kiboosire. Ono wakabi nnyo, he's a good dancer, talented dancer, ate nga naye muyimbi. Mumunoonyeeko ava mu crypto dancers. The sister is there who's taking care. Thank you so much. Okay. Yeah. Then ninawo superstar mulala. Ono new sign mu bad character. Badde mulabanga baddengawo. Tata we namusangako way back. Nabeera nga ngamba omwana wange naye nga mbeera nnyo mbuki mu bululu. Naye thank God naye nnyini yeefuddeko n'abanga omwana bambi performing. I see him performing everywhere. I see him performing. Nafuna chance nzo omu kuba promoting a young talent nefuka yakabi fresh kid. I was one of the supporters with the dad and the family, the manager Oli Asoka. So I know what it takes to promote a young talent just like this. We're not tugenda mufula naye star waffe. Era genda kubeera mu bad character. Era mbadde mulaba nga ayimba. Mujja kumulaba nga yongera ddala okuyimba. Chikubi akauzi chiwuje. Yeah, we shall see how engeri gye tunakyusamu lyrics we bubenga bujja myaka gye kubanga ebintu ayimba by'abasefuko. But he's a very wonderful kid, he's talented. So we need to support these. This is a new generation, new breed of stars coming up. So abaana bano we tutaba supporting it. Tujja closing out. These are the chameleons of tomorrow, the caliphs of tomorrow. So twetaaga tubakwateko obudde nga bukyakola ki bukyali. Imagine singa califa ban supporting nga 5 years nandibadde ndi wala nnyo. Passion against passion management emutute, but Passion is baby Passion. Mwena mumumanyi, she's our superstar, international superstar, but she's a good friend to Diamond and Zuchu. Bakagala nnyo. We even have a movie together. Yambadde mugiraba twafulumizaayo akatonotono. Ne movie industry twagiyingidde because Uganda erina okubeerayo. Yeah, so ntwala omukisa guno katugende back to the Nasanga Festival. Egenda kubeerawo next Saturday 1st August. Mwena bannange mbayita. Neebaza bakyali bange be tutambudde nabo, abasamuzi tuli nabo, era bagenda bagambye nti buli muntu ayingira bajja muwaayo akampwanki. Era bagenda tusupportinga, tugenda tutambula nabo mu mbeera yonna. Century Properties abo batunzi b'amataka bafuba okulaba nga bayigiriza abavubuka tuleme kutuuka mu bukadde bwaffe nga naffe tulinga abo basekerera. Omuvubuka gy'oko muggula ettaka ng'obudde bukyali munnange oba weesibamu
mwabambereddewo bangenze mu kalulu nga mugamba omukulu gyatututte nga musupportinga. Shemista Fashions wali ku Kikumba. Ani gwe soogeddeko? Romi's Wine. Bayimbi watadde muyimba basoomba. Gwe ng'omuyimbi wavuddeyo n'olya waya n'oga lwaki okomentinga ku bayimbi. Abantu bebasinga nabo beebuuza tebaba komentingeko. Ku commentingako it's very okay. Naye saagala bayimbi bakomentinge ku bayimbi bannaabo. Kubanga oli competitor munno. Okitegeera naawe ky'olina okukola toluyimba gwe olaba olusinga lujjewo nasanga. Kyannaku nnyo okubeera nti omuyimbi akwata nayogera ku muyimbi munno wano Uganda. Abayimbi olina okumanya nti nno tuli family emu. Oyagala olabise munno gwe yandikwese munno ne buli bw'omulabisa you exposing the industry. Oza industry yennyini ki emabega. Ekibadde mu press conference tubadde tutegeeza abantu n'okukakasa eggwanga nti ekivulu gye kiri ku lunaku lwa first Saturday eno. Era nga tubaddewo ne Uganda Police ng'abagenyi abakulu okukakasa Abannayuganda bonna nti security gulugulu. Bannamawulire bonna babaddewo okukakasa ensonga era nga n'abayimbi abamu abatuwerekeddeko ne ba influencers, the dancers, the young ones, abakulu n'abato bonna babaddewo nga nange kennyini ndiwo okubakakasa nti nno ku Lwomukaaga mbategekedde Nasanga Festival era n'okukakasa Abannayuganda nti ku kifo kwennyini kutugenda okutegekerera kutukoledde ne press conference kubanga omwayinza okubeerayo n'agamba oba ddala bituufu oba si bituufu bannange bituufu ne ku kifo era kutukoledde press conference. Abannayuganda mwenna mbayita abanyumirwa good music, abanyumirwa Nasanga, abagala Khalifa, bafaani bange mwenna eno bagiyita Kiggula Luggi. Bingi nnyo bye mbategekedde naye mujje tusooke tumalize kino ekya Nasanga Festival. Okuyingira gigenda bbeera 2,000, 5,000, miliyoni 3 ne miliyoni 5. Tulina ne special package ey'abaana abato abali mu primary okuyingira 5,000 ate aba secondary 1,000. Mwenna mbayise kino ekivulu tekyesittaza, tekyawula mu mawanga, tekyawula mu madiini, tekyawula mu bibiina. Kyaffe ffenna mujje tunyumirwe tusanyukire wamu. Nga twagadde oluyimba lwa Nasanga ku TikTok wa yonna YouTube platforms zonna mulufudde okubeera number 1. Mujje tucakalire wamu twegatte tunyumirwe. Wanga Khalifa agana. Pasoko lwaki abayimbi abamu kujjako lidifazo kuboyimbe nabo yekayaze. Nze amazima matuufu saayise bayimbi. Yes, kubanze njagala nnyo okwetunda nga Khalifa nga tebiri mu bantu balala. Eno press conference is all about nze nanyini kivulu okukakasa Abannayuganda nti ndi ready, ndi mu good health, ndi mu good shape okuperforminga ku Saturday. N'okwagala okukakasa Abannayuganda nti no security gulugulu. Singa Uganda Police abadde taliiwo ekyo kibuuzo kyandibadde kinene nnyo. Naye abayimbi tubalinde ku lunaku lwa show performance. Abayimbi abazze bazze kulwa nti alaba Khalifa yategese najja. Bazze kulwa One Love. Saayise bayimbi era walayite wali muyimbi gwe nakubidde mu jangu ku press conference. Era press conference eyo mbadde njagala kamera zonna nga zitunudde mu kamera, manya zitunudde mu Khalifa. Waleme kukwaka te ojja kuleeta omuyimbi omulala tutandike mubuuza ku bibye. Ate okitegeera ogenda okumaliriza nga attention ekoze eki. Ekintu nakirabira we nagende wa Rage. Musajja atu yakola press conference ye bulungi nnyo. Kamera zonna weeziri bwe najjawo ebyabaawo kamera zonna zadda ku nze. Ogenda omaliriza nga bannamawulire mu reportinga nze mu kifo ky'oku reportinga ki Rage. So nange ne mbuuka nti ebyabayimbi kambyesonyiwe nina kubeera nze ne so kati bano bakyali bange babaddewo abaana abato. Okukakasa abazadde eyo nti it is very safe to come with your kid. Abakulu mbadde nabo. Then abayimbi era ngemula olaba Kokofenga manya nti abali mu myaka gya Kokofenga bonna bagenda kujja. Okitegeera. Bw'olaba aba upcoming abataba baddewo manya nti abayimbi abato bagenda kubeera. Olaba aba TikToker. So tekibadde all about bayimbi, it's all about Khalifa Aganaga informing the public that the Nasanga Festival is on 1st August. Press conference yolaze ku bayimbi ab'enjawulo abali mu installation y'olweta. Omuntu ali ateyeebuze n'agamba Khalifa yetayiga yaleeta fresh daddy wanene era president n'agera tena naye ayogera bingi. Gwe toyiga? Nze ng'omuntu akkiririza mu Katonda. Leero omuntu ajja n'asaba n'amuwa obugagga. N'omulala. Nze siriiko ekyo nti nze Mukama yampa. Ekyo tekiggwaawo lulinga luzzi. Mba nina okukwata ku balala nabo baveeyo. N'abalala baveeyo n'abalala kyobalaba nti no olabye abakulu olabyemu abato ate waliwo ne new breed eno nayo tujja gireeta. Kitegeera okuba kyali bato naye nga nze nga businessman sikoowa
sobola kukowa nti ate olw'okuba oli ebyo si byembeerako nze nfa kimu nti eriyo talenti endala eri special eriyo talenti endala eri special nayo nga tugiteekayo yeah. Fresh Daddy gyali yadda ali Luweero yatandika okulima yafunamu kasente awo n'agamba waaye katandike faamu nkitegeera naye nga gyali mulungi nnyo naye Fresh Kid mulaba asoma ku Hana okitegeera so ekirooto kye kyali kya mwana we kusoma masomero amalungi era omwana amasomero amalungi agalima okitegeera era naye kati mumumanyi akuba n'ebivule era bamukubira nti sebo Fresh Daddy n'oluyimba lwe amabega kawo lubadde luzze awaliwo awo simanya ani yatandikawo okwekyawa so gyali anoga sente ze ku YouTube kya buli omaso katubulira kumanya ge amanya agange bampita akala anti era mba bana baba bafu amanya confidential promise mu nyimba zonna olimba lwa Khalifa mulugwako omutya ne mugamba tutandikeko odukolako omulimu buli omu sekinoomu like oba mwakolera wamu oba buli omu yakola bibye mu kusooka kyali buli omu kyaki buli omu yakola kike in fact nze yasooka odukola nga nkolamu awo nze nkolamu challenge zange mbeera ku boda nga just oluyimba lunyumira because oluyimba lulungi omukulu omulaba n'aleeta akantu alina akantu ke yaleeta asooka kunnyonnyola akantu just yali home vibe nga obimanyi era abavubuka nga bwe banaatumbiza ekivako kyabwe waka ne bakoonamu bagenda olaba obuntu bwakiri bujja kukola otuteekayo mwali bakyali mwena abaana before oba luyimba lulubagasa oluyimba lwe lutugase tujja kulimba oluyimba lwe lutugase era kati tuli tuti kati goluyingiramu otya anti twali mu home vibe tuli abasatu ne tumitinga musajja waffe Yahaya of course ennyimba ennungi nnyingi gyeziri lwaki nassanga ebiseera ebyo kale nze kale kaŋŋambe oba ngeyasooka odukolamu ebiseera nasooka okuwala oluyimba lwa Khalifa lwasooka baluyita bizinesi lwali lutambula kuki TikTok kali nkugamba amazima agali open kali nga ndukubamu mpola ku boda Khalifa n'azirako kitegere n'anteeka kwalo n'agamba naye kulaba biki nja kuwaayo ku mafuta data biki naye sigala ng'okola ku bad character sigala ng'okola ennyimba endala tusigale nga tukwasaganyiza wamu nja kulabira ddala okwata ekintu ekinene kitegere mu mbeera eyo nenzirayo nentunula mu nnyimba ze kuba nali nkola bizinesi mu kutosookera ddala we natunulamu nensangayo nasanga nenjikolamu nga nsaaga nze nga mbeera njikola wali wapate wasooka ewakoona kati nga ndukola oluyimba lwonna lweluto lwe lwajja nga ndukola n'omukulu n'alulaba Kaalu bali mu vibe zaabwe waka n'afro ne Kaalu ne Kofi ne balukuba kati aba appreciatinze atya mwenga mwe abazizza oluyimba lweku okubeera nga lubuuminze aba appreciatinze atya era aba appreciatinze like you guys aba appreciatinze ekimala appreciation weri naye era appreciation zikyajja okusinziira we tukyakwata maaso kati fe kale tetusose tumuwulira kino like waliwo ekijja wamaaso ekiri ahead era ojjawulira wekiraba tikirabise era ojjawulira naye tekisobola butalabika kiri kuki fenga fe tuli kushuwa twegase tulina okubaala birungi biri mu ate n'ebirala bingi bikyajja music omupya kyajja obuzina obupya bukyajja naffe challenge tukyazikola kati kyenebuuza mwe Khalifa yabakubira essimu n'abayita sooka ombulire olunaku olwasooka okulaba essimu ya Khalifa ku ssimu ng'abayita kyali kitya kuba twali tugenze ziikamu muganda waffe twali tugenze ziikamu awo muganda waffe twali tukiridwa dansa munnaffe bali bamuyita Haso Queen yankubira tuli ku lumbe era tugenda muteekayo ne mugamba mukulu wange kankokyeko nga tumaze oteeka muganda waffe muki mustaka nezamu ne mukoonako nagamba ya tujja kwenoonyamu mbaagalamu awo oluganda lwatandikira simanyi oba butya wendi wano naye ndiwo okululwe mulina abayimbi abalala bemuze mukolera buli muyimbi tumukolera
Amwina abayimbi abalala ababakoledde Khalifa kyabakoledde ne baba appreciatinga. Tekiteralinga. Challenge nyingi. Ekyo kyote tekiteralabika. Kyobola yakikoze. Mukama yakikoze. Chwa bitopinga butopinzi bule mugatta amaanyi bwe bati. Kintu kisigala kigenda amaaso naye abayimbi bangi omwana aveeri n'ateekamu ka sound ke mukyanga toli nayo n'akakuba ogusooka kakubye omutwalo n'addamu n'akakuba kakubye 5 naawe n'osigalayo nga weetuddeko kati nga muyimbi kigwe mwali mugize n'agaana like nadaba tetumanyi naye nga Khalifa kyasoose okukola kijja vaawo yasoose otuwa essanyu eddungi okubawo essuubi okubeerera n'essuubi n'okutukuuma obumu oba tugambe nti tubadde muzikola nga tezikola nga lwa Khalifa Nena lumakola kuno lusingo lwa Khalifa tukola nga luyimba ki nyimba nyingi nga ziriwa ne kati luno oluliwo tino nasanga lwe lwatuguumiza ffenna okitegedde kati eriwo ng'eŋŋombo naye nga nyingi zetasobola mmenya amulufunyeemu challenge eno mugifunyeemu ki mwenga abantu tufuna obutinitini obulungi naye nga tuli afuna ebirungi mu maaso mbalaba mu maduuka nga muzinira abantu kimanyi kubaala everywhere babawa ku kasente okwatayo kookutte ntandike naye Khalifa omugamba ki mu kamera wano Khalifa sina byanyinyi byamwogera just mwebaza yebaye tukuuma bumu nakutwagala nakufuuka baluganda si bizinesi yo katwafutira ddala baluganda gwe ng'omuntu oli mu biki okola biki yakoze bulungi nnyo with the DJ. You know the DJs tetugana but DJ they make their mashups bakola zi remix zaabwe bateekayo zi non stop zaabwe maybe mu kuteekayo yalinawo akasobyawo ke yakola ne ka costinga but we rectified the problem naye tumucontactinga era n'abeera sorry nti teyakikola nti akigenderedde but it was just a mistake naye the song is back. Era lwamukubidde ne tukitereeza kyandoza lwavuddeyo nga like 5 hours. Lwamaze ne luddayo era still kati luli ku trending number 1. Era kati luwezezza 1.2 lugoba kati 2 million in just 2 weeks. Mu Piero yu mulimu abafaani bange cause abayagadde oluyimba bangi. You know kati oluyimba erumala okuhitinga it cuts across kibate kikyali ku who is affiliated to which party nze bonna mbalabanga bafaani bange so when someone calls me nti I'm here to support you because nakoze concert eno kufuna sente nakoze concert eno bafaani bange kujja kundaga mukwano so baguzeyo ku table ne batu supportinga even other political parties are free to come in. It's very bad for other political parties to come never complaining nga tebo tebakikoze so I need your support buli omu netaaga support ye nze mbalabanga bafaani koze oluyimba lwange sobola kwawula babadde baluzina ba NRM ba Piero U ba NUP ba FDC oba ontegeera so nze kati saawa zino tuli ku Khalifa wa music oluyimba lwange luzze emyaka 10 sijja kugaana sente muntu zakoze eki zampadde kuba faani so naye siri mabega wa bikolwa byabwe bebakola ki bye bakola I'm there ban supporting anyone who can support Khalifa bonna so bwanji nya batagala Sams banji nya batagala Century Properties ne Century Properties yagambe katu supporting eki Khalifa so this is all about supporting the Nasanga festival. This is not all about being affiliated to any political party. Era bino tebirimu politics. Kisinziira ku page y'engeri gye wagikola ki gye wagisetingamu. Sente tegaba nnyingi nnyo naye in the long run zaakimulatinga ne zifuuka ki nyingi. Nti YouTube esobola okuwaayo akakadde 2 omwezi 3 naye oba tozijjeeyo imagine ng'ozireseeyo kumala emyaka emeka 5 so nzizo sizijja nayo sente za digital platforms sizijjaayo bibirabo byenjagala mpa abaana bange nti mu kifo ky'abaana bange okayanira obutaka okayanira kinze njagala bakayanira ennyo digital platforms zange nti omwana wange ngenda yimba emyaka 4 ngenda okutuuka okufa ku myaka nga 8
nga omanyi sente eziriyo ng'omwana abeeyo ng'alinayo nga billion nga 15 eza Uganda. Yes. Kati imagine YouTube sente zempa platform, digital platforms zonna ogenda okebera wagenda kati wembanga ndi I'm in the 30s. Inshallah nga Allah agenda kunzijulula nkaddiye ku myaka 9. Ninawe emyaka awo giri emeka balamu. Nchali nawe emyaka nga ameka 5. Kubanga tezigenda vaayo, zigenda kusigala za accumulating. So that's how ezo zibanga gye bayita savings. Ntinze nsavingirayo ki sente zange. Bwe ntuuka ngamba omwana wange kakati account ya YouTube gwe njikuwadde. Omuto kati gwe omukulu Spotify njikukwasizza. Mu abantu ba bulijjo abalwanira amataka oba mubba amataka mubbe. Okitegeera neziri zisigala zikola ki era naye nga mugamba naye tandika okugamba I'm the son of Khalifa Aganaga. Tekayo wali Khalifa Aganaga's son new song naye kozesa eyo channel tuongereze ku bafani already betukola ki betulina. So yes, ampita abantu bange ku Kivulu ku 1st August Saturday eno okuyingira 2,000 waliwo 5,000 VIP table ya kakadde waliwo table ya $3,000,000 n'eyababede ba MP $5,000,000. So mwena banange mbayisa tutinawo ne special package ey'abaana abato nga bano boolaba okuyingira 5,000 abato aba secondary $1,000 mwena mbayise ngenda kubayimbira nze getting the dancers and influencers abakulu n'abato because they are always there in the times when you guys don't know that the songs are good bano bebabalaga nti the songs are good ne bazinirako ne bazizannyamu obuntu ne bazikolerako comedy waabwe so they influence even the public to follow the movement of the song. Yeah, so mwe namba ita ku Forest Resort Erweza wano wenyini wetuli ku Saturday eno naku z'omwezi lumu kyatandikanga kya kusaaga. Now here we are tugenda kukituukiriza ku Saturday. Camera, lights, stage, byonna stage olwaleero etandika okuzimbibwa. So nze nesunze ngenda kubayimbira ennyimba zonna ze mwagala. No, a press conference is not all about bayimbi. Press conference is all about nze kutegeeza abafaani bange. Bajja kujja okuyimba because this is not a concert. Bajja kujja okukola ki okuyimba. Yeah, naye press conference is all about me naffe abategesi ba sponsors bonna abategesi b'omukolo okutegeeza public nti nno ndi confident bulungi nnyo ng'omuyimbi era ngenda kuyimba. So abayimbi bajja kujja pazo ye mukimanyi oyo muganda wange. Tetwayise nnyo bayimbi because we want. Yes, the conference is not all about bayimbi babadde munnasanga. The conference is about letting people know how the concert will be. Tekiri ku bayimbi. Okitegeera ate leero olubadde lunaku nga omanyi abamu tebasobola kubaawo. Okitegeera there are even those musicians who are supposed to be here nga tebabadde na muki naye nga press conference teri ku bayimbi. Abayimbi ojja bambuuza ku concert. Okitegeera naye kati ne badde press conference nze kutegeeza abafaani bange entegeka y'Ekivulu eri etya tugenda kukola tutya abasponsor be baani na bantu bamanye nti security eri gulugulu mukirabye security ye Kajansi Uganda Police ebaddewo nekakasa abantu nti ejja kuwa abantu security. So the conference is all about security, me the artist to show my fans that I'm ready. Ndi mu shape ennungi nnyo, ndi mu good health okubeera nga ntuukiriza ki ekirooto ekyo ky'okukola festival. Abaana abo bakola ekintu basefuko mu ngeri y'okukinyumirwa n'ate ne kiyamba abalala. Banaye mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala okusooka okwebaza bannamawulire ab'omulembe guno. Mwebale kubeera positive. Edda twalina ekizibu we twatandikira okuyimba. Abantu balinga negative. Naye baganda bange ab'omulembe guno mwebale kutunyumisiza bulamu mu ngeri eringa eyo.
mwekubireko mbugalo banama okusooka okwebaza Baba Sadat oli musajja mulwanyi nnyo Khalifa agezezzaako buli kimu banaye mubadde temulaba agezezzaako buli kimu n'atyoboolebwa n'ajolongebwa n'agezaako ebyobufuzi n'alimbibwa abalonzi ne balya akasente ke ne batakola ki ne batamuwa bambi olunaku lumu namusangako emmengo nanga naye lunnabe kiki ddala nemugamba baba wange olaba genayitamu byolimu one day one time Mukama ajja tusaasira ekintu kiddemu kyedomole Mukama Katonda abadde mulungi nnyo Baba Khalifa atusaasidde n'atukwatirwa ekisa yawiya nkakasa bannayuganda bwe mutaba balyazaamaanya bwe mutaba balimba ng'ogyeko ffe abali wano ddala nga mulina omwoyo gw'abaana ba Uganda ne Buganda olunaku olw'omukaaga sirabayo nsonga yonna ebasigaza waka ku muntu Khalifa aganaga ng'ali wano ku Forest Resort e Lweza ndaba nnyo abantu ng'ogyeko ba TikTok abantu batudde mu luyimba lwa Nassanga kyesirabangako mu YouTube luyina miliyoni ndoza esuse namu emumeka emu abiri ku TikTok mmeka kusefuko emitwalo 8 liyalibwe okuleka nga tuli balyazaamanya nga tuli balimba kiki ekinaatulemeza okuwaayo Baba Khalifa ketumuwa olunaku olw'omukaaga mutuyambe buyambi kubanga nze nnyina ali Puzzle Festival ennaku z'omwezi 5 ogw'omwenda Mwankole naye twafuna omukisa mu kalulu akawedde ne tutambula mbitundu ebyenjawulo tulina bye twazuula twagenda eyo mu Northern Uganda kambabuulire eyo wangulu mu Arua abalugwala tebayinza kukkiriza muntu avudde eno kukwata kazindaalo nga tebannakakwata waakiri omukolo gufa Museveni we yalinanga okutuuka eddakiika 3 nga bagamba abeesefu si tusooka kuyimba Museveni n'akola ki abantu abo balina solidarity bwetyo naddamu okukiraba eyo Mwankole balina omukwano ogw'okugatta ku bantu baabwe ennono eyo ngitembeese nnyo era njogera nnyo nti abaana b'omu Buganda tugattengako baganda baffe ab'ombuki Buganda eyawamu n'olwensonga eyo ennaku z'omwezi nga lumu ennaku ziweddeyo lwamukaaga luno oluyimba lwa Nassanga olwo mu kulukola twalukolera mu mukwano Kenzo najja Nwagi najja ne tuteekuluntaza ne mu vidiyo ne tukola ki ne tubaawo namwe tubasaba olunaku olw'omukaaga mujje mubeerewo ku lwa Khalifa abaana ba maama mbeegayiridde nnyo bwegayirize ekigulu kino Khalifa ye yeetegekedde nga bwe mulabanga Zuwena bw'abeera ekiwaatule ne muka Khalifa yagenda okubeera ku ki ku mulyango nga bwe mulaba Babi bwe yabeeranga ebusaabale wa Bobi Wine muka Khalifa aganagala agenda okubeera ku ki n'olw'ensonga eyo mujje mumuwekye mumuwa naye atereeze emyaka 10 babango emyaka girimu emeka si 15 Baba Khalifa nga abayimbira ddala emyaka 15 mwagala oyo akola atya bwe mubanga tubadde tunyumirwa twatandikira ku Minakonda nze yali tamanyi na ku bya City tutuno tuli mu Nassanga remix bannanga olw'omukaaga mutuyambe nnyo ffe nga abalina ebitonere bwe mulaba tuvaako ebiragalalagala mwe bantu kutulimba abantu bagwa eddalu eyo ne mulaba ng'ensi bagivaako lw'abantu kubalimba Kafeero yayimba akayimba n'agamba zisudde bangi abazibu ki enduulu ennaku zino tuzitya era ennaku zino bazikubira nodde ewakanoga naye abantu bano enduulu eno gye bakuba yannamaddala eno ddala si yabukuusa kakati mutulage nti enduulu gye mubadde mukuba ku TikTok nga muzina Nassanga ne gye mukubye ku YouTube olw'omukaaga mugikubira Khalifa ebyo bye byange Baba Khalifa nkwagaliza olunaku olulungi lukeerenga lwa ssanyu abalogo b'enkuba mwefuge abayaaye mutuyambe baggeto yuuti abagenyi baffe Khalifa weekabo wanaki nalo twagala tulipresentinga eggeto ku lw'omukaaga nga ne bwolaba essimu y'omuntu ogimuddiza naki n'olw'ensonga eyo baganda bange twagala ekkuba eriva wali okuweta libeere lya mirembe tugamba ne poliisi
poliisi security Museveni yagikola kati emyaka gigenda 4. Temugufuula omugano gw'okuyoola abaana naki abatamidde mu badirecting balinye taxi badde gye bakoze eki. Naye tulina obuzibu naddala abakulu abapoliisi bagenze waliwo akamotoka bakwate obwaki ow'effujjo naye omudigizi atagala anyweddemu kamu bubiri bamuleka akole ki adde waka. Tebagufuula omugano gw'okuyoola abadigizi baani ba Khalifa. Abantu babaleke beeyagale munnasanga bakyakale tebakwata ku muntu yenna. Tetwagala wano mugano ate tukeere nkya ku makyange ekajjansi poliisi wajjudde babadde mugano gwa kuyoola. Museveni yatereeza buli kimu tayali abantu babaleke bakube endongo si bwe kiri. Kaakati nange nkasembyayo ng'ennaku z'omwezi 5 ogwaddi ogw'omwenda mundabiranga ddala mwankole mu yunivasite yeeri. Abanyabuzaale n'abanyamukago mbatumiddeko ab'omu Mbalala manyi muli kusanyuka TV mulaba. Mukama abankuumire. Ongera ewe bibanga birumu mpalavu nyongera ukwana ngote gutamaye. Amanya bamta Josie from Busy Management. Mwebale kujja mwebale kubeerawo mukulu Khalifa Aganaga. Khalifa. Yeah. Khalifa yaja natubeerawo mu Busy Management wafulina ekivulu, so we are here to fully support. Thank you so much. My name is Josie. Love you. Takapera aneda bang badang bang kano kapeke tulese mukadanke kakubye abana bato n'abakadde abalema n'abazibe fete tubasosodde. So why you dance on your pose like a slay queen, full of style and fashion like a slay king. Get up the shot, get up. Paddy Kalisha. You know, everybody go down and don't break your back. Tumenye komu gongo. Zero paja sekis, njagala mpaka sister Eliekwe mainis. But thank you everybody. Mwebale nyo kuja ate the right now nandi badendi chotera. Uimba music omulungi obale bookings wala sometimes so. Obera onenga bookings but right now badendi no kubera chotera nayenga my brother Khalifa Aganaga. Saze wonso kembere pa conference egwe. So I wish you the best on that day, this Saturday. I wish God's blessings, okay? Buli kimu kibere bulungi tambule bulungi. Nze kwolo nja kuyimba mangu, so you guys stand up early. Kwolo nina booking endala ya some radio station bayitayo Otuke district. I have a radio station show, yeah. So mbera went. So I'll perform early and ninkolechi ngende. Otherwise, thank you so much. The media, never sponsors, and the musicians. Puzzle, give me 5. Hey, nabo now. Saturday, Waranachi. All right, bless up, one love. Egwe. Gwe chibayita Nasanga Festival. Bawe chizike. Wewole. Khalifa tuwole. Twaiku moto soko tuwole. Twaiku soko lete bali bameko. Ombabili basatu bana batano. Amakona tompesa wesa kwagala nnyo bitagambika kwagala nnyo bitalojjeka owulira omulungi kontunuulira muli munda n'enkusaalira omukwano gwo gwe gunzita Khalifa Aganaga kola boti lili Puzzle kiri kitya genda buuze ko Uncle Puzzle bali linda ko buuza ko Uncle Puzzle soko mubongeko katono bongo ko Uncle Puzzle oya bali omu babiri basatu bana bali mukaaga lili Puzzle bali mukaaga sentence wani njagala mbawere wamu management ndala ono mwemweka muli mukaaga a sentence batere ku simu yanyu ani go mwezi oyeye kidyoyo wena simu wama ziwani makona kochi aliwa kochi bwetumala itiza interview njangu nkwesente z'omwana oyo ayo megaton libuloka nsanye sokulaba ssebo njagala obeere musajja muyimbi w'amaanyi eddoboozi mweriri weebale nnyo ssebo neyanze nnyo neyanze ngenda kukulaba Sekinnoomu
naye mwebale mwenna era tubayita ku Saturday eno mujje mubeere bannaye bavaamusa abagenda obeera ku mulyango n'abakuumaddembe mulekerawo okuyisaamu ba tiktok amaaso nemulowooza tubaswaza nti tubaswaza oluyimba lwa Kalifa lwakomawo lwakuba tiktok naffe abazze babeerawo tosobola kuva eri oŋŋaani lwakuba nsudde ettooke oba enkoko mbi obadde oŋŋamba nti enkoko erabika bbi nenjireka olwaki obeera oteekawo embeera ku muyimbi atali bubwo osinga bawunsa w'omuyimbi banaye mbasaba bonna batiktok abajja kusaba mubaleke bajje omuyimbi so yagituwadde tumirako mwenna abazze era mmwe nina obbalopayo ewa mukadde wange mmwe embeera gye mumpisizaamu sinungi kati mbafiira mu mazzi singa mbadde nziyidde bakuba oba basobola wama mbasaba mwenna mujje mubeere otuwagire Kalifa aganaga omusajja tawemula takola ki mujje tubeerewo tuyimbe tusanyuke tugenda kuzina n'emitwalo 5 nina okugawangula Kalifa mu mbeera yonna nina okuzitwala ezo ssente mwebale nnyo wama mwebalire ddala nina ettooke mama wange yaliweereza Kalifa ng'asinzira bulenga neyenkoko n'eggomesi ye yagimpa naye bano abasajja balina embeera etategeere era nsaba Dr. Sefu Kanyambeko enkoko bagitomezza egiregenda ekala batukwasa Kalifa jamu tulimukwasa jamu tumukwasa ettooke